mukimanyi nti entertainment nayo tool of operation. Mukimanyi bate mukitegeera. Entertainment is also another tool of operation. Museveni yakwata amasanyu n'agabaterawo mangi n'agamba nze mbeera waneno nga neebase wange ng'abazzukulu bange bali wali wansi bakuba ndongo naye nze sibiinaako buzibu abaana banyumirwe eggwanga. Naye mugenda mu ndongo eyo ki ekibeerayo? 1 musokola yagalwadde ne gamuyambako okukendeeza population. Ekyo kimu. Namba 2 mutamira n'ebyensi yammwe ne mubivaako. Yensonga lwaki mu Uganda ku bitaano osobola okufuna akenge ka kitoko naye omunnyo gwa 1000. Ku bitaano osobola okunywa omwenge agona gonna amasanyu n'akwata n'abateeka mu zzaala eno tulo agikozesa kubaavuwaza n'akulaga oli najja n'agamba nze omuyindi mbadde musse namukubye miliyoni 2 n'ogamba leero omuyindi nja mukuba n'okwata n'osiba ogupapula guva eno paka yiri eri ku 1000 ng'onoonya obukadde 10 ku 1000 olu lumu ng'onoonya obukadde 1000 oyimire obukadde 100 ku 1000 olu lumu. Naye gwe weebuuze lwaki zino eno ensi ate zo ziri against zzaala? Kuba mu nsinga zino za America zani ze twegomba bagamba okay zala abere mu Las Vegas. New York City is a business city ebegera kubeera ya office. Kino ekitundu bwe kiti wabeerayo kino, kino ekitundu bwe kiti wabeerayo kino. Naye buli wamu mu Uganda wabadde wabeerawo ekyuma kya zzaala. Neri mu byalo eri watali masanyazo waki waliwo binene ebyuma eby'ebitaano bitaano eby'ebinusu nga buli dduuka likipangisa n'ogenda uteekayo eky'ebitaano n'okuba pu baba noyinzawo n'ebyuma ebya plastic ebiyingira eri ebyalo wansi deep in the villages babiyingizaayo era ng'osanga abavubuka bali awo oshegera. Then ne mubeera n'ebivulu mwaka ku mwaka ku Mande January Edikenza awanise Zizabafana awanise Kingi Saha ataddeyo simanyani simanyi Dax Katero simanyani ebivulu buli kaseera nga mubeera mu bivulu ate nga ebivulu byonna byonna bijjuza ne mulyoka mugunywa ne muwanika n'ebigere n'agamba mbalina mubongere ebivulu n'agenda n'abaleetera abazungu. Leero Shagi yajja, leero Shonipo yajja, leero gundi yajja, balamu events yategese, balunya events yategese. Naye omanyi nti ebbanga ly'omala mu entertainment obwongo bwo buva ku kintu eky'eggwanga lyo. Ensi zino zikendeeza amasanyu. Mu Uganda mwe muli ebbaala nga zigulawo kuva yes Ekon azze abaleetedde Kim Kardashian ababaleetedde. Oshegera abaleetedde mu Uganda ne mugamba leero eno Uganda yakabinyo n'ateekako ne basponsor banange Museveni yatuwa eddembe mu banna Uganda mwina okweyagalira mu ddembe lya Museveni yabawadde lengera endongo ne mugamba Uganda nsi ya ddembe. Kumbe n'abavuga abajja ku mulamwa gw'eggwanga. Tuli ku point number 3 esoose nkugambye ya identity, ey'okubiri nkugambye fisadi, ey'okusatu nkugambye entertainment. Gye tuliko ndowooza gye ngenda okusemba nayo point ezisigadde tujja zitandikirawo enkya kuba njagala ku ssaawa 5 zennyini n'omuliro gumpeddeko njagala twogeremukko then tutandikirawo enkya. Ebivulu ebyo n'abayimbi kyovola ye mubasudde kati baafuuka ba tiktokers. Museveni tulu we mwagikuba ne mukuba abayimbi be ate namwe abayimbi abafa bali mu struggle. Banange mukendeeze ku shows. Mukendeeze ku shows muzikendeezeeko. Kingi Saha sibalagira naye mbasaba busabi. Mukendeeze ku shows. Temulaga nti olwokubanga abantu babaagala nnyo kamukole bivulu ku bivulu. Banange mutuwe mu time y'okununula eggwanga. Mutuwe mu ku time. Mwale ebivulu bye nabalabye nga muwanise mu August. Ndabe ebivulu bye muwanise mu October. Ndabe ebivulu bye muwanise bananga otugenda kubeera mu kalulu. Give people to concentrate on what we want. Temututeeka mate diversion za bivulu. Kingi Saha tubaagala. Yes, ne this time round mutuleke mukko. Mutuleke. Oshegera. Dax vibes tukwagala nnyo oli muto wa president waffe. Yes, obaddewo mu revolution from day one, but this time round wumulako. Wumula ku bivulu. Soke tu concentrating. Yes, zituyambako kutambuza enjiri to what extent? To what extent? Okimanyi nti ebivulu ebyo bibeerayo mubeera wano nga mutambuza tubakubye to what extent? Compare and contrast. Omanyi wali eri bakugamba nti eno government edafa bakola gundi otwakolanga history bakugamba nti no wano government eno nungi nnyo discuss. Kati womaliriza points zongo mazozi wayo ogamba to a lesser extent
oba to a greater extent ngomaze okustatinga points kubanga bakugamba discuss kitegeza it is a two-sided question ogenda kuwa opposite ne negative kati nobala points zo omalo zibala no dandika wanene wansi mu summary no gamba to a greater extent government ya Museveni eno etukoze bubi ebivulu birungi nnyo tutambuzaamu enjiri however it is a tool of operation webale nnyo Swaibu however it is a tool of operation however it is a tool to blindfold Ugandans however it is a tool to promote the fake democratic system to the international community usigere ekintu ekyo so nsaba banange wetugenda give people time to concentrate on protest vote musoke mutujemu ebivulu mukubye ebivulu banange mukubye ebivulu nekanena kat mutulinde muko katono gine emyeze ejibulayo jokka mutuwe time to focusinge ku politics osigera mutuwe time to focusinge ko kati mukukyuse gwanga temututeka mu bivulu kubanga ne bivulu omuntu omunaku sente zinagenda zijja wezi balance nga kubanga tugenda mu protest vote omuntu agenda kuma akalwa kutagenda kuvaawo mbadde nkusaba go omutwalo gogenda okumujjako gumulekere ekyaganisa copyright sakira ate bivulu bakola bingi kubanga zinensi zinene zina copyright temulaba ate bivulu Davido ayinza okukola ekivulu eki kimu mu mwaka kimu Bana Boy ayinza n'okumala emyaka 2 nga takoze ekivulu ne mu Uganda olabo omuntu ayagala akola ebivulu 3 wamala okukola ekivulu kimu ayina okukola extra concert nagamba extra concert main concert eri Lugogo wetuna amala tujjeko ekalangala tugendeko ejindi